Bamwita the agent ne Bettina first yes elijja mbandozo bangamba toli Bettina omulala kale abe batwadde kayimba bamungamba akatwesa kushaffe onako olwaleero kudde kikamukageza katakusemeye ku machago onako olwaleero. Ladies and gentlemen, it is the second day of this April month of 2024 omwezi producer nsakunzijukizako ani kafumula mpawo. Yes, kale bagwita kafumula mpawo nja gukwata bulungi nnyo emirawe njogera nakyalo mu kyekinsekerera n'ebyo ebintu bikwata otya nangwe babindagira ne mala nembikwata. Okay, kale, welcome to the show, ladies and gentlemen. It is a cold Tuesday. Towerabira kutambula na jacket oba na umbrella anything ekigenda kubanga kikuprotectinga singa enkuba ebeera etonye because wade breezes butonotono munaye yeefuliraawo naye nga tuyingiddewo okulaba olunaku lwalwo tulutandika lutya wiiki eno etambule olunaku lwakusatu wasuzoty eyo gy'owangaalira kansuubira biri bulungi nnyo nnyini ddala tweteekerateekera misinde gya baffe egy'amazaalibwa ag'emyaka 7 and obubaka bonna mu buteeketeeke bannange singa ttiimu yaffe ya telefayina etuuka eyo n'ogula obujoozi toweerabira kuteekateeka obubaka bwo singa ogula akajoozi weekubya ekifaananyi kyo owandiika obubaka bwo olinde bupositinga ku luli olunaku olw'emisinde oba olw'amazaalibwa oli wa ddembe obujoozi weebuli tukyabutundira ddala ku masengere weebuli wabweru w'amasengere weebuli petrol stations ez'enjawulo ku maduuka ga airtel gonna getolidde eggwanga weebuli tolina kujja eno ku lunaku lwa sande okudduka naffe bw'oba oli wala naye mwekolamu eyo group nga gye muwangaalira mudduke emisinde gy'ebyobulamu. Tuyingiddewo tabula ebateekamu ssente wamu ne bannaffe aba Victory School of Beauty. Okay, kuterefine wakabaka wa Buganda program sumulula kigula luji wetulinyo banafa batabula obasanga nasana ku mastowa ogenda kubanga obasanga bajja kuba bakuweereza batunda poloti ezokuzimbako ennyumba nagambe rainy season is the best season okugula ettaka obali ya commercial obali ya kwebaka bojja bagambo yagala ettaka lyaki bayina ennyumba eziwedde okuzimbibwa nga just oyingira buyingizi n'abantu bone mwebaka bayina emizigo bakuwa bisumuluzo mulimu n'abapangisa kyonna kyoyagala. Talk to them. Business bagikola bulungi nnyo. Victory School of Beauty, you want to acquire any skill yagala kuyiga kufumba, yiga baking, kola makeup, kusiba bagole, kukanika masimu, ka motoka, byonna buli course gy'oyagala bagirina bajja kuba kutraininga bulungi. Abo nno munaye bateekamu ssente paka sheno weggwera. Naye ndowooza tutandikirewo n'amazaalibwa ga Ssaabasajja birthday kabaka birthday run egenda kubeera ku lunaku lwe Sunday ennaku z'omwezi nga 6 era ng'emisinde tugisimbula okuva wano mu lubiri lwa Ssaabasajja. Nitubona ba mita 10 then mita 20 kakati abe mita 5 saimo mwagwa betulula wano mengo ne bagwa kabaka ajagala road ne bakwasaganiza wali ne baita ku muzikiti gwa Gaddafi era ne badda wano we batandikira starting point banafe abe mita 10 bekutulirako kwa Albert Cook Road meanwhile bana betano abadda bekutulirako ali kwa Albert Cook Road then ne bakola ki ne beyongerayo paka kweri ku Makere small gate ne bajja ne bake Makere Hill Road paka wano ne bakoma ku muzikiti gwa Gaddafi
ne bajoyiningira bano webakkiriridde era ku muzikiti gwa Uganda ne bakoba ku starting point bannaffe bakabejja abadduka luli nalaba omuddusi omukulu yali omulangira wa Ssajja era batutera okugidduka wotera gidduka naye mulangira ate yabeera wano nze ntera muvaako mabega ntera muvaako batiimu omulangira wa Ssajja we mugikwasaganya egyo emisinde egiba gimalayo kilometers 21 bajja kwekutula kube 10 babekutulirako small gate Makerere that is Makerere Hill Road then bo ne beyongerayo Wandegeya babo Kira Road babo Lugogo bypass babo katikati Golf Course Yusuf Lule Road Tank Lights ne bajja paka bakomawo wano ku muzikiti gwa Gaddafi ne bakomawo eno ku starting point kakati I think our maso okusiza kuteekateeka za producer tugenda kwa tukubulira onodduka ng'omuntu olina kwete bana tugenda tuzirikirako wali nga wetadde mu kilometers 21 muzitulekere bannaaye twatandika dda nze nzija nziruka omuntu anadduka kilometers 21 olina okubeera kati nga n'omubiri gweteekateeka amaaso ngenda kuba nkubuulirwa obanga tonnaba kale n'abanadduka newabeera dduyiro nno gwe tukolerako mu lubiri waliwo ebintu bitulina osooka okukola omubiri guno toguwawamula guwawamuze mu buliri so tokeera bukeezi ku makya n'ogamba nti actually ndowooza essaawa zino mwenna bagenda okudduka nadda bagenda okudduka gino emiwanvu vaka gino eza kilomita 5 tutambula namu tulinnya ne booda ne zino akina 10 tutambulira ddala naye kati 21 olina kubeera athireti nno waddala olina kuba athireti owaddala naye nga I think roadmap yakyuseemukko eno yakyuseemukko routes zakyuseemu naye era kyonna kisigala nti embeera egenda kubanga etunyumira Lubira Robert Cook basalako wano ne bagenda Gaddafi ne bakomawo naye teyaba tebagyongeddemukko zikyali 5 zino zigenda ku muzikiti gwa Gaddafi muzikiti gwa Gaddafi nga guli wala I think change yavudde like we told you already Kampala and yes enguudo nyingi ziri kolebwa ate era nga njawoko kakasa mu Uganda wanga Lira ng'ogenda kwetaba mu misinde gino ng'ogenda kujja mu lubiri nga tugenda okuba nga tusimbulira buli kubo ly'omanyi erikolebwa ligenda kubeera nga liggalwa terigenda kukozesebwa so ndowooza kyobalaba tebayongeddemu just balina we okuba omulange Wasajja yakoze ruutu eno mwenna mubeere nga mudduka omanyi ye muddusi olaba lubiri lutatambulibwa lunene omanya tulaba mubeera nga tinga mufame kati ng'eyabalangira mubeera abantu ng'oli kilozi kakati jjukira omulangira obukosa okula kati aliwo omulangira ali awo kati bakuweera awo okubeera nga gwadduka emisinde gy'omulangira wasi nakubira essimu tijangu tulirewo omulangira omulangira atulirawo omulangira but bwotunulyana kakabebeere bambejja basipoti nnyo actually neluli twadduka nani sanga lya mbogo omwana waagambira nti so I think kyebalina mu DNA badyamangu 21 speaking of enguudo ezikolebwa mu Kampala olunaku olweggulo Prime Minister wa Uganda Nabbanja Musafiri pozi nagamba senga wange ate gundi ani tusigale wano triple A yakola anti wo okay senga okay senga wasaimo golaba awo ye Prime Minister w'eggwanga lino Musafiri yalambuddeko ku nguudo ezikolebwa okwetoolola ekibuga Kampala badde ngamba naye wazze ndabyabaaya yaja tikabanda cheba nze buli ayambala abaya ndowooza hafi ogaza wangani ajatimisa ntegera nti abala bazambala gyali musenga wange nange nemererwa no Chebando Ring Road yagikyayiddeko Saplo Kaggwa Road Salama Road eyammwe Sentema Road Sir Albert Cook ne Kinnawataka Prime Minister yabadde disappointed nnyo ng'emirimu gino wegitambula kasoobo munnanga nze lumu nali erikoli ebusaba nasangako abasajja abo ne mbalangira
Lyeri busaba bane waliwo akantu k'eggango njagala okuddamu bategeeza emmotoka zino ennyimpi vitizi mugenda gisanga mu kkubo ng'eremeddemu waki temujja ne mukola akakubo ne mukamaliriza nabalangirako ne mbagamba lwaki mukola kasoobo ne baŋŋamba abavubuka ne banziramu watuwadde ku ssente naye kasita prime minister atuuse kitegeeza budget mugirina okanga n'obalangira ku makya akawungeezi bali kuwemula oli bawulira Kakati munange actually prime minister yagambye eddala ly'ekkubo lya Salama Road lyali liyina kutuuza abagenyi bali balina ddikola abagenyi bannaamu aba 2024 amakubo gonna gadduka ne Salama ayina engeri gye bamukolamu empola I understand bikime emyala mwegine bakolamu kompola bakolamu kasobe era adde mu nnyivu nnyo bwa ye mitaafu najja timisa mwamunyiza kale bulijja abalaba naye n'alinda munne amusinga kamaani yali misa abeebi mu libbo yabagambako bano byasimba ku nnaamu alwokyoleka seimo n'okita naye alabirira ebimuli nga nnaamu ejja mukazi watunga asula ku kkubo bafuuyira bimuli ebiri mu mbeera ki katufukira bifukire embeera nno bwetyo bwe yabadde era bazzeeyo ne bafuna olukiiko ne batuulamu balabe emirimu gino egisobola munayo okutambula nga bwe giteekeddwa okukola ki okutambula kale mu mbeera eno bwetyo bweri ku bintu by'enguudo amanye tugenda mu kalulu nkole empoomye nalunga we yagoyeza amayuuni atandise okufuuka nkole empoomye abantu tukomyewo ku ground abantu tebakyakola kati bwekoza kakati munange tawuni kiraka w'ekibuga kye Lira tawuni council yavuddeyo n'agamba bannange siraba muntu akola luguudo abantu bali batandise okuleeta tractor balima ekkubo batandise okwagala okujjuza kolasi mu binnya ebiri n'agamba nedda mbadde nsaba kikome mubireka mutuleke mu binnya kakati okusinziira kwa addition amanyirwa nga Vincent Okulutu agamba nti bannaaye ekisooka buli abantu ab'enjawulo bannabyabufuzi bwe batandika okukola amakubo tebagoberera mitendera mituufu gy'amakubo gyegalina kukola ki gyegalina kukolebwamu katugenda okumaliriza nga kitandika okuzingamya ki pulogulaamu yaffe n'enkola yaffe gye tukolamu ki emirimu era bw'atyo yakutte omukuku gw'ebbaluwa n'aguweereza abakulembeze bannabyabufuzi balasisi bameeya ba MP n'abagamba bannange sigeza sibakwatako bukwasi siraba muntu akola kkubo nga tetuli apuluvinze mugaleke ekisooka tetufunangayo muntu afa makubo mabi wakiye mugakola kati bwe mwali mwakayingira mu 2021 awo 2022 lwaki temwakolaawo ate nayafuzi batama munayafuzi tugenda awo munayafuzi agenda kujjanga anoonya ebintu ebyokwoza serikata yayoza engoye abeeyo gyemulinze Talton Gold minamu ku bitwe akigowereddeko bambi example yali wayi so banayafuzi bajja kujja bazinga abafu bammwe naye nze sikwatira omuntu ewange batandika dda yesawa byakisiru nakusanga oli akatogo n'alyako ejjiike ne mukuba nale baaliddeko nange okay kale kakati ne munange olunaku olwokutaano okusinziira ku Dennis Obua ng'ono ye government chief whip yafulumiza ebbaluwa ng'ayita ababaka ba NRM caucus era nga yabategeeza dear colleagues notice on the 9th meeting of the NRM parliamentary caucus on the 4th session of the 4th session of the 11th parliament enaku ku lwokutaano enaku z'omwezi nga 4 NRM egenda ba meeting president baagala kulaba the purpose of this meeting is to discuss the NRM party roadmap and any other party activities bagenda kyankwanze bagenda kubeera ku president's office bayita bati conference wati bagenda okubeera kubanga kiyinza okuba nga kokasi yeetaaga okufuna okumpi w'emiitinga kubanga bikasa bajja kwetaaga bagenda kuba bakati bamiitinga ddeire balabe tetwakava mu kokasi ye twali tumiitinze kuki twali kugundi eno kyali kyaki emabega ka weeks nga 2 emabega
kyali kyakugaana bivudde mu kulondera mugundi mu kooti nga twakava mu ate twakava mu gundi era mu byagana kooti kuzzaawo bagundi marshal court era na caucus yo kyetaaga kati kufunira nga parliament era tekyagenda era bagenda meetinga ku bagise bayitawo wa ku office ya president so ensonga ziri agent sina kindi nga bwe tubeera mu meeting ya staff ne bagamba bannanga ala mufuluma production musigale kati caucus speaker wabanga akola kasa parliament yeggwanga abayanira ali musigale mututulemu ko tuogeremu bakati byokugera bingi obudde bwebo abantu ababaka bakoma waawe wamwe yesaawa era be bano nabe ba planning abiri be badde bagana bali okukola enguudo anoonya ngeri yatuyiya era tuli bakuyiyizibwa kale Internal Security Organization yafunye boss ompya idi oluvannyuma lwa Brigadier General Charles Oluka eyafa January w'omwaka guno kakati ompya gwe bafunye bamuyise Arthur Mugenyi nzaalwa y'ekiruhura naye ayise mu ranks zonna ezokubeera nti atuuka ku eyo level zonna azisema kuva ku district level so tebirimu bya kiki oba kiki yoyo boss omupya owa ISO era nga yafunye omumyuka omupya naye amanyiddwa nga Kano Emma Kataba abadde deputy yali deputy wa Brigadier Charles Oluka Kano Emma Katabazi ye yatwalibwa mu foreign affairs kati Arthur Mugenyi yafunye deputy mpya amanyiddwa nga Tone Kinyera Epechu deputy we ompya kale Mugenyi yazaalibwa mu mwaka gwa 1972 Kano ne Charles Lubendana ne Mary Lubendana be bamukola ki be bamuzaala ne tata yali jeno okay akoze bintu bingi nnyo district internal security officer Embalala Ntungamo Kabale Kisolo okuva 21 paka omwaka gwa 26 bwatu ya deployinga ku parliament nga ISO liaison officer later Mugenyi served as ISO director for political affairs kale tumwaniriza